mikwano kacyanga ntandika kupangisa bagole magomesi kacyanga ntandika kusiba bagole sifunangako mugole ampa story ekanga ngeno sifunangako mugole anyumiza ekintu nekintisanga kino you people nga nfuna omugole ku TikTok nga mpangisa ogomesi z'okwanjula era nze yamusiba omukolo naguliko omukolo gwali gw'amaanyi bane baleeta ebintu nali sigendanga nk'okukwanjula abeekyalo ne balya emmere ne bakuta ne beetika n'okwetika ne bakoma n'okomawo ekireera ne baddamu ne batwala emmere bannanga omukolo gwali gw'amaanyi kwaliko abantu bayitirivu emmere yali nnyingi bannanga abantu baali emmere bannanga omwami yaleeta ebintu omusajja yasomba ebintu nali siberanko ku mukolo gwe bawerako omuko piki omuko eyagabayo omuwala ne bamuwerako piki naye siguberangako omutwalo taata bamuwa mmotoka namba omukolo nkulaga bugaali ogw'amaanyi bannange munnange mba ntudde wano ku dduuka eno entebe ng'omukyala ajja ku dduuka mbadde omanyi bino betubaire ba kasitoma ebiseera ebisinga abagole bano betufuna ku TikTok oba abagole betufuna mu bulamu obwa bulijjo be batuliidinga ku bagole abalala be batulikomendinga ku bagole abalala so oluusi bamu ne kontakiti zaabwe munnange mba ntudde wano ku dduuka ng'omukyala ajja mbadde nasooka simutegedde kati munnange nga mwaniriza ndowooza azze kupangisa gomesi nga ŋŋamba gyebaleko biki ng'okyawa emabegako naye nga njogerako naye namupangisa gomesi I think 5 months back munnange omugole manya omukyala nga ŋŋamba ng'obuze biki ŋŋambye kamuteeko wano nkubuuzeeko then ekifaananyi kikomawo ne mugamba oza mbadde nkutegedde naŋŋamba oba olw'okuba ndi lubuto oba olubuto lukulu konze simanyi naye mbadde sikyakujjukira maze kuba kifaananyi nenzira emabega naye nkujjukira munnange omukyala ng'ayingira nga tutuula bannange omukyala nyumiriza ebintu bannange abantu balina ebizibu mu bufumbo bannange abantu bali mu bannange obulamu bw'abagagga bannange abasajja abagagga bannange abawala mubagendeko mpola omwana anyumiriza ebintu naŋŋamba Hector oli waddemba okubyogerako kasoba tonjogedde mannya munnange ng'omuwala atandika okunnyumiza nga mwana gwe gayi yansanga nva ku kampaasi ŋŋenda nzirayo ewaka mune gayi ng'atandika okunsaba ennamba biki nga ngimu oba gayi yalabika bulungi mbu era gayi namulaba kwanjula yalabika bulungi American Height omunyooma munnange nga ŋŋamba omusajja nga muwe ennamba nga tatandika kubeera babeera in touch nga boogeraganya ng'omuwala atandika okugenda ngewa gayi omukyalira naye gayi yali mugagga naŋŋamba Hector wooli omwami tewaliyo asikaari nagendanga ebugenzi naye ng'omusajja oyo tanzikiriza kusulayo ate si nti buli wiikendi nagendanga omulaba naŋŋamba mu mwezi namulabanga mundoozi emirundi ng'ebiri naŋŋamba omusajja yaŋŋamba naye nayagala ng'osulawo ku wiikendi webanzize yateranga mukubira ku Friday nga webanzize bw'aba agenze wa gayi nga gayi omusajja ali mukulukulu myaka ndowooza mbu 38 kwana ng'omwami amugamba tosobola sula kubanga sijjanga wamwe kwanjula officially lindako bwe nakwanjula mu officially ojja kubanga oli waddemba okusula nga bw'oyagala naŋŋamba nti omusajja naŋŋamba sisobola kukkiriza kusula wano reason being mpayo bazadde b'ekitiibwa omuwala munenga ŋŋamba munenga ng'atandika okusanyuka omuwala awulira bulungi omusajja w'obuvunaanyizibwa ono biki waayitawo endoozi emyezi mbunga 2 omusajja ng'amugamba tandika omugamba njala kujja wamwe kwanjula biki oli muwala wampisa onsanyusizza ompuliriza mbu naye okusooka omwami yamugambanga nga bali mu courtship nti saagala mbulamu ekyo nakoowa stress namugamba omugamba ekyannemesa obufumbo obwasooka omukazi yali anstress nga tusaagala binstressinga namugamba yalina omukyala namuzaalamu omwana omu ne bagenda bba ebulaaya era bali eyo buli omu bayawa n'omukazi yafuna n'omusajja omulala ebulaaya ng'omusaba mwami amama mugamba njagala tandika famire empya bupya era njagobera mukyala wange njagala kujja mu ekwanjula munnange ebbanga lituuka omwana najja nze nampangisako gomesi kati omwana ng'aŋŋamba okuva lwe nagenda ow'omwami oyo omwezi ogwasooka etwa twali tubaddeko ffe mbi ng'abafumu naŋŋamba baba bamukondoza mu mwezi nza babeerako bonna ng'abafumu emirundi ng'ena omwana abeerawo nga yeebuuza n'agamba yiyi
omwami ono kiki ng'omwami eva akuma mugamba ndi stress tap saagala bintu abajuka nakugamba mu kusooka saagala ki stress munnange mbwe omuwala ekyo ng'asooka akyesonyiwa omwezi ogwo omulala ogwokubiri guyita gutuuka balingira omwezi ogwokubiri nga babeera bonna basula bonna omwami bwe babeera beebase okusooka omwala tekisooka kino kisinga bwe bagendanga mu buliri nga babeera bonna olwa lusobose ba tebisobose nga beebaka beebasi naye nga takimanyi nti omwami ono essaawa eziwera 9 ava mu buliri n'afuluma n'agenda waliwo omutimbu gwe yagendangako abitegeera nno oluvannyuma ng'agenda yeyambula yenna n'agenda ng'ayimba oba ng'ayogera ebigambogambo ebitonotono ng'alinganga alina bisitanisitaani byayita n'atula ku mutwe ogwo n'abeera awo n'abeera mu kweraguza n'abeera ng'alina byayogera nabyo omuwala noye okusooka nga takimanyi mbw agenda okulaba ebiseera ogwasooka yazuuka n'atakiwaako nakyakifaako n'agamba alabika ali mu ddiiro ate mbu ye musajja yalinga eva yeefula mbu tayagala ki stress so ng'omuwala mbu ng'atyamu ku musajja yena adda mu buliri yagenda okola kibeera kontinu bwazuuka newaba yekyusa bwekyusa tamuwulira mu buliri ate bwagenda okera ku simu era saa zibeera mu 9 waafulumira omusajja n'atandika ng'okuba ng'amwekengera olumu mbu yeefula ng'eyeebase omukyala n'amuwulira omwami ng'ava mu buliri mpolampola nga yejjamu engoye mu kisenge ng'alina n'akacupa kakwata ng'afuluma nako omuwala n'atya tayagala kwekyusa naye mbu ng'ali mu bedi kava amulaba ng'afuluma n'asirika munnaye musajja mbu ng'afuluma omwami nazzawo oluggi mpolampola nga lowooza omuwala tamuwulira ng'agenda wabweru bwe yagenda wabweru omuwala n'alingiza mu ddinisa ekyamuyamba bwe eddinisa lyabwe oba osobola okulengerako ewabweru omusajja mbu ng'agenda afuluma agenda okuba omusajja ali butenga bwe yazaalibwa ng'omusajja ali butenga bwe yazaalibwa omusajja ng'atulawo ku muti ng'asooka ayimirira olwamambu n'atandika okwevulungula bwe yeetoloola ogwo omuti nga bwe yeevulungula mbw omuwala n'atya taakuba enduulu taakole ki olunaku omundi ogwasuka okukiraba mbw omuwala ng'asirika naye teyaddawo kwebaka nabeera mu buliri omwo aba ali awo ng'awulira olugi lweggula omusajja mbu ng'akomawo omwana nga yeefula ali mu buliri obungi mbw omusajja ng'ateekako gawuni ye bulungi o ng'adda mu buliri nga yeefuula eyeebase omuwala ng'asirika n'aŋŋamba Hector nakankanira mu buliri saaga musajja ateegere nti nazuukuse dda n'ensirika netandika okwebuuza ebibuuzo omutima gwe muga yeebuuza ebibuuzo n'asirika n'abeerawo ng'asirise omusajja n'akendezaako ekyofuluma era lwali lumu omusajja n'addamu kintu kyekimu omwana agamba nedda ono omusajja waliwo kitali kituufu mbu olumu ng'agenda mu periods ng'asiiba awaka teyagenda kukola omuwala omusajja ye ng'agenda bw'aba atudde saawa z'olweggulo awo saawa eringa mu emu saabagambe omuwala nti omukyala naye yali akola omuwala mbu naye yali akola nga tasiiba awaka naye kola omupirio zamuluma nnyo ku makya naga tajja genda kaasibe ki ewaka n'agamba bw'aba atudde saawa zigenda lwagguloggulo saawa ziri mu emu ku emu kitundu mbu ng'awulira amaloboozi mu nju omuwala n'atya era ekyamuyamba saawa zawera 2 omusajja ng'akomyewo ng'omuwala amugamba ajja kukugenda nawe omuwala ng'amugamba bannange kiki ekituufu ekigenda maaso byonna byonna n'amubulya byazze ng'alaba omusajja n'amugamba bw'oba oyagala obulamu bwo weesonyiwe bitakukwatako byesonyiwe mulina kye mummanja ewammwe nakusasula kati fumba bufumbo bwe birala byesonyiwe omuwala yaŋŋambye bannaye Hector nze golaba ndi ku kizibu mpulira ntidde omusajja mutya omusajja yakyuka mukambwe yamugamba koonoogezaako okundeetako olujanja bwe bajja okumukulaba beewammwe namugamba wula tokyanjaga gamba bazaddewo banzirize ebyange byonna nze baana mmwe omuwala yanyumiriza ne mpulira nga ntidde n'okutya bannange abasajja abagagga abawala mubeewale abasajja abagagga bane mubeewale ddala abo abakulukulumuko omuwala alivinga mu fiya bazadde be tolina kye bamanyi naye omusajja yakyukira dde omusajja alimu ebyamasitaani omuwala ayagala kuva mu bufumbo ayagala kuddukayo ye stress gy'alina yambulidde n'aŋŋamba Hector gezaako ombulize ku bantu ku TikTok bampe ku magezi nja kuba kwendi